mwana ye sagala kulimba munyumyako lwakuba nti yali mu biki yali mu kisaawe yali mu opposition naye si munyumyako ng'omuntu alina amagezi mu byobufuzi eno power bagiyita batya eri gundi ye firebase improved firebase byenuupu ntegereka bonna bali disorganized. Mulembe gwa Kyagulanyi gwe twategereddeko iPod nti waliyo ne ssente zivaayo. Mulembe gwa Kyagulanyi gwe twategereddeko nti Lopo akola ki alina budget ya billions. Mulembe gwa Kyagulanyi gwe twategereddeko buli kimu bali abasajja baali bakola ki nga wadde mwawukanye mu ndowooza waliwo ebintu public byetalina kumanya. Ekitegeera wafula ogutwa engeri yakubangamu President Museveni singa bayire public yali ekimanyi nti balina ssente ze bafunayo. You nga tolina moral authority ekola ki eyogera president kati bino bino yabikoze iki yabirese kati eki bo bali ku social media n'alaba 15 kakaaga abantu mutwala bamuzeemu kuki ku social media n'agamba Uganda ngimazi ntegereka kati silent majority gye bali bagira busajja gwe bulijjo mufuna kati waliwo n'abantu abali awo ng'agamba naye we balemedde okuaccountingira ssente zino Ssenyonyi anaasobola okuaccountingira billions ezo zafuna. Lastly lyako nabagamba wano waliwo omukyala bamuyita Sarah naye nja mukuba nga tuvudde ku mpewo yawoleza emitwalo 20 mwegi anti bibeeko bantu abakuwa ssente baagana obbogera ku za treatment yani yatugume ntegereka kakati abantu muba mutudde wano babeerako agamba toyogere ki erinnya lyange naye agaana aleme okuwulira nti ozoogedde olwezinga ebiki ebibuuzo ntegerekeka. So I'm telling you abantu baagala accountability. Luli nakuwa million 5 nokola account n'otulaga engeri gye zakola ki kati n'otulaga nti ezo 5 tezaamala olw'ensonga waliwo na bino kati ngamba akulono nja kuweemu ennaku zino siri buki nitokomyewo nakuga nti zirize mwampa nazikozesa bwenti babazaagwa mu kinnya bali mulekerawo okuzanyira ku bantu ababawa ssente zaabwe. Stop. So Kyagulanyi twamulangirira dda nze nali mmanyi nti agenda kujja azinemu emyaka 5 wana agende era next parliament bwafuna Lopo adde magere adde n'okulokoka alokoke agende Lubaga bamusabire bwafuna Lopo yeyisa akatambala muki mas I'm telling you kubanga kati bwe bigenda kati Museveni n'agumizaamu n'amaanyi gaago wadde nalabyo n'atyamba olwokuba tebannazita ssente bajja zita naye kyemanyi gye ziri bazirya abatono abo. Museveni n'agenda mu maaso nga bw'ali nandala amafaabi n'agumizaamu naye tatambudde bubi tegereka oyijja kwesanga nga Lopo ajja ekibiina ekinasinza opposition mu parliament kakirina ababaka 15. I'm telling you. Naye nkulayirira amazima ga Katonda ali waggulu oyo omwana mulekerawo omutwala nga temulekerawo omutwala seriously ensobi ze tuzoogedde naye tayiga ekitegeera tayiga nze nkugamba wano nze ndiwa luzi nkutumiddeko wa Abraham nze ndi wa luzi ya Abraham ekitegeera much as Sarah is told naye amaliriza ababuulidde ki asitikinga ku manifesto ye ne bano balinda ekigwawo kati olaba MTN Airtel batubye ki Auditor General yali mu kubizuula bino ebintu byonna bibeera mu parliament kuba report ya Auditor General mukozi wa parliament is part of what report agikolera ki zino zisooka okugwa mu mikono gy'aba Ssenyonyi
ebbanga Ssenyonyi lyamaze ngalooko yali badde ayina kazambi wa buli kintu. Kakati n'alyoka ajja ne bajja mu kunoonya akalulu nga bali equipped. Ng'atuuka e Kabarole n'abagamba wano waliwo gold afaanana bw'ati, waliwo natural resources bweziti. Naye mmwe temukola ki? Mmwe temufunamu. Abazifunamu baabali. Naye kati ayinza n'okuba atuuka ne bamugamba eno no waliyo gold. Naye Anita Among ennyumba kwe yagizimba gwoza mbu yazimba kizimbe mbukweraga kufaanana State House wansi waliyo gold. Anita Among ennyumba ye gye yazimba yagizimba ku mirundi wansi waliyo minerals. Mineral reserve. Yagirizavinga na State House alike. Protecting our game. So abo abaana balinga balabira kumpi nnyo ebyobufuzi.